kaweefube ow'okumatiza ensi gavumenti ya General Museveni gwetaddemu amaanyi ennyo okukakasa ensi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kampeyini gy'aliko tegenda kukola era nga bagezaako okumalamu bannankyukakyuka amaanyi bamukoze ku mutimbagano ku platform ze zonna era nga buli state operative afuba okulaba nga akakisa konna kaalina okwogerako eri ensi akakozesa okumatiza ensi. Kakati bino babikoze mu kwogera ne mu kuwandiika naye waliwo munnaffe omu omuwandiisi ng'ava mu Uganda Media Center. Bwe ngamba Uganda Media Center okitegeera nti definitely akalimu kamuweebwa General Museveni. Kakati ono atukakasa atugamba nti Kyagulanyi option ey'okudda eka mbu yeesinga awo ensonga ze lwaki Kyagulanyi ekyokudda eka yalibadde option esinga oba galibadde amagezi agasinga ye gaamuwa nti lwaki yandibadde adda eka. Kati nga amaze okuwa ensonga ze zaawa zengenda okubeera nga nkubuulira obulungi era nga zino bonna ze bagezaako okubeera nga bakozesa kubanga jjukira nakugamba nti General Museveni akirako emmese efuuyirira nga bwekeketa ekigere ekufuuyirira bweti n'owoomereza nayo bwekola ki bwekukeketa ate era mulungi mu kutega obutego atega omutego nga bw'onoosima ekinnya n'otekamu amafumu gwe n'olowooza nti embizi ey'omu nsiko ejja kujja oba otendeka akantu akayinza okugiwoomera okutuuka awo neegwamu mu kinnya. Kati bano bannayuganda bamaze okubeera nga bakitegeera nti amagezi ago ge bagezaako kuba nga bayisaawo nti bano bagezaako kubeera nga bageza kuzanya byabufuzi bya bulimba kubeera nga bakwatirako Kyagulanyi n'okumuwa obutwa. Baagala kumukwata oluvannyuma lw'okubeera nga bamuwa n'obutwa nga bwe bakola Dr. Kizza Besigye kuba n'ekizampo zaawadde zennyini baayogeddeko baagamba nti abali mu kwenjoyinga freedom abamu bali mu makomera. Kakati munnange era bannayuganda bo bagamba nti okusigala ng'oli mulamu ye best option. Okusigala ng'oli mulamu ye best option. Lwaki abantu bandibadde basigala awo nga balowooza nti nno bali okay naye ng'obulamu bwabwe buli mu bulabe obw'amaanyi temugezaako kubeera nga mugezaako okusikiriza n'okudyekadyeka pulezidenti waffe mumuleete mu kufa. Bannayuganda bagamba kisingako Kyagulanyi okubeera ng'akola ki nga ali eyo mu buwaŋŋanguse nga yadduka. Jjukira Kyagulanyi yatukakasiza n'atugamba nti option naye gy'alaba esinga kujjako Museveni kubanga alina okudda eka naye nga nze nabagamba nti okusinziira ku biriwo nti oba oli awo singa twamala okulonda bano ne bakiteekinga nti Kyagulanyi talina kyagenda kukola katumuleke ewaka ewuwe abeereyo teryamunyega teryamukwatako singa baakikola bwe batyo. Naye kati olw'okuba nti baali bakimanyi nti akalulu bagenda kubanga bakabba bubbi nti baasuubira okuba nti bwe banaalangirira bwe batyo okusinziira ku buwagizi Kyagulanyi bw'alina abantu bagenda kusitukirawo. Kati baatandikirawo okutta abantu okukuba abantu okukola buli kikolobero ne Kyagulanyi ne bamunonako ng'alina kudduka buddusi. Kati ekyo kyali badde awo kale nti Kyagulanyi yadduka naye famire ye gyeri mukyala we gyali n'abaana. Order from above mugende mubakube omukyala mumwambule enzigi zonna muzitemeeteme ne muziyiweeyiwe ne bagenda ne bakola ekintu kye kimu nga bwe baalagidde ate ne babikwata ku kamera ne balaga ensi. Kakati ekyo wadde just nkuddiramuko buddizi ku sitandi yange nga nze bwe ndaba ebintu ekyo nti ate kyawa Kyagulanyi ruutu endala nti ne bwe yalisinze eddawo n'agamba nti muhoozi ku kyokoze kale kakibe era tewali yali munenyezza kubanga baali bamaze okusangulawo kali akabembereza kwegamba ke baali badde basobola okwekwasa nti kakati ate abantu bamaze okulonda kakati Kyagulanyi wuno ayagala kutabangula ggwanga already baakurosinga dda red line. Naye nga nze era nakugamba nti ku muhoozi ne Kyagulanyi
omu okulaba ku munne bw'ati aidha alina kulaba ku mulambo oba alina kumulaba mu kkomera alina kumulaba mu buwaŋŋanguse oba alina kumulaba mu nsiko. Kyagulanyi olwedde yagenda dda mu nsiko ne yeekweka ng'adduka naye nga teyagenda mu nsiko eya ddala oba kye bayita ensiko bwe buyeekera. Kakati mu buwaŋŋanguse oba kakati awo tuli mu ansa ezo oba mu tugezaako kukuba vector tugezaako nga bono twateranga okusoma mu primary nga baddira ebikopo oba ekikopo ne bateekawo entebe ne bateeka naye ne sayidi eno ne bateekayo ebimu nga bifaanagana n'ebiri sayidi eno ne bagamba match omaakinge ng'okuba layini n'omaakinga entebe ku ntebe ekikopo ku kikopo. Kakati kye tugezaako kukola ki okukola kati na bano bonna aboogera bye boogera bagezaako bo okumaakinga naye nga bo emaakinga yaabwe baddira ekikopo ate layini agikuba egenda ku ntebe. Bw'afuna essefuliya ate oba essefuluya layini agikuba egenda ku kikopo kitegeeza tebimaakinga ebigezo baabigwa baba bagenda kufuna 0 okusinza ku interpretation yaabwe. Era bano bo bongera okubeera nga batugamba nti Bobi Wine agenda kwenjoyinga kamera. In fact ebigambo by'omukulu onakola mu Uganda Media Center yagambye nti Bobi Wine agenda kunyumirwa kamera mbu just mu myezi bwezi mitono. Kati olwo kitegeeza nti bidde mu bizinesi ya bulijjo nga bwe kitera okubeera. Kyageza kugamba kati bizinesi ya bulijjo nti ebintu biddeyo ng'era bwe byali bibaddeko n'abalala bonna kikyategeeza. Kati ono atugamba bw'ati naye nga sinnakuba kubuulira kikyagamba kyenjagala omanye nti twefuula bwefuuzi wano we tuli titumanyi Kyagulanyi kyazzaako naye na bano bennyini nnyini okwogera bino byonna bakakasa bukakasa nti ekisooka tebamanyi Kyagulanyi kyazzaako. Ekyokubiri beekubajje kuba batugamba Kyagulanyi akolera Museveni ate ne bamala ebiseera nga bo bennyini nnyini bagiye facts nga balagira ddala takola ki takolagana na Museveni. Kitegeeza bano ababiri tebakwatagana era ono ayagala birala na bano baagala birala. Bano baagala kusigaza munyago gwabwe oli ayagala kununula ggwanga. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bitumanyi obulungi nga Bobi Wine kubanga yatugamba abantu ababiri abo baawukana era yatugamba nti mwali badde temugezaako kutankuula Kyagulanyi kujjayo sayidi eri ya Bobi Wine. Mwali badde mubikwata mpola n'asigaza sayidi eno eya Kyagulanyi naye bw'agezaako n'abikkula sayidi n'ajjayo eya Bobi Wine muyinza obutakyagala. Amayinza ennootinga nnyo ebigambo by'omuntu ng'abyogedde. Kakati munnange ng'era bwe bagamba nti tutakibi nga tonnakikennenya nduso Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kitegeeza alina kusooka kulaga bino byonna nga bwe nkugambye nti ensi neebeera nga tegenda kumuteekako buleemu kubanga wali baali bajja kwekwasa kuba gye n'Omuseveni yagenda mu nsiko nga tewaliwo nsonga kubanga omuwandiisi ono naye baageraageranyizaako bonna abamu ku bo baagenda mu nsiko naye nga tebwerabira aba maintenance palace bano balina solar systems ez'amaanyi ate nga ziri original. Balina amataala ga sola agejjako gokka geetakako gokka security lights, balina CCTV cameras za sola, balina water heaters za sola, water pumps za sola, ne ba maintenance palace. Balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna. Ate aba Amora Beauty bano muganda wange bw'oba okooye obukadde balina oils eza anti-aging era nga muzimu ku ezo ze balina shea butter. Shea butter ono muganda wange bw'oba toyagala bukadde wano twogera ku bukadde terayagala kukaddiwa oyagala kujjako nkanyanya oba ku butamera nkanyanya kwegamba bakulabe ngo oli mu myaka eyo katugeze 60 n'okusoba naye nga ofaanagana ng'omuwala ow'emyaka 3. Aba Amora Beauty balina shea butter ali organic temuli chemical, balina oils endala zonna ziri organic bazikamula mu nkamula eri nakyo. Kakati bwe munaye bw'oba obyetaaze wonna wooli mu nsi
Uganda oba wabweru wa Uganda basobola bikutuusaako beba Amora Beauty. Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa Jjanyi ku Church, kisangibwa ku Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda ekitendo oba e Kajjansi, waliwo amakubo agakutuusa ku Hillside View Apartments, era nga gukasootuka e Jjanyi ku Church. Buuza bubuuza e Jjanyi ku Church, kitegeeza oba omaze okutuuka ku Hillside View Apartments. Zino apartments mulimu buli kimu, era nga okusinziira ku mbeera eriyo tewaliiwo yadde kiyinza kukulobera kubeera nga ofuna obulamu obulungi, osuula ewantu ewalungi ng'ozze Uganda, transport wabwerera okuva ku airport, naddala oba okumpimpi oba oli wonna beba Hillside View Apartments. Dokita waali wano ku Uganda at large, era gwe munnange alina ebirwadde ebyenjawulo. Dokita waali prostate n'ebirwadde ebirala. Just gwe kuyisa ku namba yange esembyayo 73 esembyayo 1015 nayo weeri naye okuba nti ku WhatsApp yita kwene esembyayo 73 kuwe namba ya dokita. Kakati munnange tuli ku bintu ku bigambo ebyayogeddwa omuntu omu gwe seetaga kwogera linnya lye kubanga teriri necessary, naye nga akola ku Uganda Media Center. Kitegeeza akalimu General Museveni yakamuwa wakati mu nkola ya Save My Job bambi nga awandiika ageza kututegeeza nti Kyagulanyi option yoni kajalina esingayo yakuddaka ate ne Museveni. Kakati ngabe nkutegeezezza nti ono ebintu oba oli awo engeri gye babirabamu nga bwe nkugamba bwe tukimanyi obulungi nti kati buli omu yeefuula okuba nti amanyi Kyagulanyi gy'agenda okukwasaganyaamu ebintu bye, naye nga bagamba nti akale amangu akakamanya engeri gye kagakyusaamu, kubanga Kyagulanyi akyusizza enkwasaganya y'opposition gyebadde ekwasaganyaamu ebintu byayo ebbanga lyonna, najja nga abikyusa n'akuba opposition soka n'agijjawo e Kampala. Ekirumenyo bamunyagwa nti Kyagulanyi yayonoona opposition, naye nga yatuggyako opposition eri etwesibako. Kyagulanyi n'atutegeeza n'alaga bannayuganda nti kituufu Museveni ne famire ye bo bajja kubeera mu buyinza paka naye nga babasiriwaza. Bwe mugezaako kuwalira wakiri bagenda kozesa amaanyi emmundu obuyinza buwambe baddemu bawambe eggwanga. Okitegeera nti mwe bwe mugezaako kisooka tewali demokrasiya, naye singa mugezaako kwerwanako wakiri bali ready okuba nga bakwata emmundu babakube era baddemu bawambe obuyinza buto. Ekyo muganda wange kibalimu era kibitembye ku maaso buli omu akiraba, byonna tubitegeera era n'atukakasa nti wano tewaliwo kalulu k'amazima na bwenkanya tekalibeerawo. Kitegeezebwa byakumala biseera Museveni tumuwadde omukisa ogukola ki ogusembayo ne tukitegeera. Last chance twagimuwa 2026 n'alemerawo. Teri Munnayuganda kuddamu kulimbwalimbwa tugenda mu kalulu, ekyo tukimanya. Kati bano bagezaako okwagala okuzza embeera ku nnomo nti tuddemu bajje bateese, tuddemu tulonde ebintu bigende kooti zimanya biki. Wano ebyo tebiriiwo. Kakati munnange ye agamba nti Bobi Wine gyali kati ono ayogera naye nga ayogera ng'era abalabo ne badde boogera nti gyali mu US ng'agezaako okusisinkana abakulembeze ab'enjawulo nga alobinga bateeke envumbo kubamu ku bafuzi wano oba ku top leadership wano mu Uganda, era nti agezaako kulaga nti Museveni ne mutabani we Chief of Defence Forces bakozesa eryanyi ne babba obuwanguzi bwe bwe yali atuuseko mu January 2026. Jukira si bwe bwokka ne 2021. Kati ono ayogera ku 2026. 2021 kyali Kigula Luggi, 2026 ekibeera nga bwe tukoma. Kyagulanyi okusinziira ku njogera ye bwe twakoma awo. Kakati Kyagulanyi ono atunnyonnyola nti Kyagulanyi yava mu ggwanga oluvannyuma lw'akalulu kano ng'agamba nti yali adduka olw'okuba nti nno baali basobola okubeera nga bamukwata. Gavumenti yo jjukira nti yekyegaana egamba ebadde nga temunoonya naye gye buvuddeko yatukakasa butya bwe yadduka na butya bwe baali bamunoonya ne road blocks ze baali bataddewo nga beefuula nti batambulira wansi wa traffic laws n'amagye agaali mu maka ge kasita yajja n'alangirira nti ntuuse wabweru wa Uganda byonna ne babijjayo. Bwe bukakafu bwe tulina. Kati ono atugamba ye gwayita puwa Kyagulanyi mu ngeri y'okumusaasira n'okuduula. Agamba nti nga General David Sejjusa bwe yakikolako Dr. Kizza Besigye baakikola nga Kyagulanyi tannakikola, kyaliko ekyokubeera mu exile.
Kano Samson Mande, omugenzi Kano Anthony Kyakabaale, Meja Herbert Itongwa n'abalala nti bonna baakola ekintu kyekimu Kyagulanyi kyalina okubeera nga baddukira amawanga g'ebweru oluvannyuma oba olwokuba nti baafuna political disagreements obutakkaanya mu byobufuzi ne Museveni, bwe batyo ne badduka ne bagenda mu mawanga g'ebweru nga bagezaako kubeera nga bamatiza obukulembeze bw'essayidi eyo okubeera nga busalako enkolagana ne Museveni, naye nti bonna baalinga abafuuyira endiga omulere, baalemwa era ne babeera rejected, nti bwe bagenda okumatiza baagaana. Kakati bw'atyo ng'agamba nti lwaki okkiriza obeera eyo mu kusoberwa eyo mu bunnyogovu, nti nga bamaze nabo okubeera eyo mu bunnyogovu ne mu kusoberwa, mbu kati baamalirizanga abasazeewo okukomawo bameekinge peace, bateesaganye ne Museveni era ne bakomawo e Uganda. Era nti bonna wuliriza, agamba nti era abo bonna abaakomawo nga bamaze okulemererwa eri mbu wano e Uganda bali free era bali mu kunyumirwa nsi yaabwe. Ati awo gwosobola okulimba ensi naye ate ne weerabira oba oba tugoberera bigenda mu maaso gw'oli ku bicepere olya. Kano Kizza Besigye gwayogeddeko ali luddawa? Abantu bangi nnyo basibiddwa ku ludda oluvuganya, bali mu makomero eyo, abamu battiddwa bakubiddwa amasasi. Wano juzi twalaba akatambi nga e Butambala abantu beekalakaasa bagamba obwana obuto tebusomye siniya wano, okitegeera nti bubadde bumaze P7 bwakwatibwa mu maka ga Muwanga Kivumbi ne busibwa nga bubadde bugenda mu siniya wano naye nga buli mu makomera, ne bano abasajja bakukakasa balina batujju beebano. E Uganda gyayogerako gyagamba eri conducive nti esobola okuleetera omuntu okukomawo okuteesa n'egeno Museveni. Kakati ono agezako tumatiza nti amawanga gano ag'ebweru abantu bano gye baddukira, abantu abalinga Kyagulanyi, Dr. Kizza Besigye, nga bamaze okubeera nga balemererwa wano mu byobufuzi, nti amawanga gano si masiru, nti amawanga gano galina intelligence ey'amaanyi, intelligence network wano mu Uganda ne mu region, nti esobola okubeera nga ebawa report ku biki byonna ebigenda mu maaso mu Uganda ne region. Era agamba nti statement zonna ze mukola ezidibya Museveni nga mumuteekako ekyokubeera dictator n'akyemalira, nti tayagala kubeera n'aba opposition, tebazikkiririzaamu mbu. Era agamba nti abantu bano nti balina intelligence eyaabwe ebabuulira exactly kiki ekigenda maaso mu Uganda era ne ebabuulira Museveni kyeki. Kakati mbu bisitole byonna bye mugezaako okubeera nga mubabuulira okuva mu Uganda, nga mugezaako okubeera nga mwonoona obukulembeze obuli mu Uganda eri amawanga gano ag'ebweru, byonna bigenda oba mutakabanira busa ewatali kubuusabuusa kwonna, nti bano bo beesiga nnyo intelligence yaabwe okusinga reports eziva mu ba disgraced political actors. Bw'atyo bw'agamba. Era bino byonna bye njogera y'endowooza y'abali bo gye baliko, naye kati bwe twogerera essaawa eno ebintu bikyali mu ango y'emu oba nedda. Yes, abazungu balina interests ezaabwe, tetugaanye, era teri agenda kuba beesingako kinene nnyo, wabula ate era bakola kinene nnyo ku muntu omumalirivu ng'amaze okubalaga naye ebigendererwa bye
kubanga wano tulaba Trump nga mu Iran agamba nti yali akuba omulanga eri abantu musituke ffe tukoze ogwaffe kati mu musituke. Lwaki yali abagamba basituke? Lwaki teyabagamba mubeere bubeezi awo ffe tujje tugenda kibakolerako buli kimu? Kakati amaanyi g'abantu geetaagisa, wabula nti ensi erina okusooka okutegeera baleme kukufuna bubi, kubanga gwe bw'owa omukisa ensi obutakutegeera kitegeeza nti omuntu nga Museveni era nga bw'obyogera wano essaawa eno bwe biti abantu bwe bagenda okuba nga babifuna nti akati ono lwaki yakola bw'ati ali mu kukyankalanya ggwanga. Okitegeera nti ensi yonna erina okusooka okubeera ng'ekimanya nti Uganda obutuufu tulina kwerwanako bwerwanya. Kakati omwami ono agamba nti okusinziira ku bye bakuŋŋaanyizaawo bye bamanyi nti abantu bonna Kyagulanyi babadde asisinkana nti bamugamba kubeera ng'akozesa kkubo limu, kubeera nga ayogerezeganya ayingira mu dialogue n'obukulembeze obuli mu Uganda obwa NRM, era nti kino tekyetaagisa bazungu kubeera nti bakibeeramu, era nti bannayuganda bamala ku nsonga eyo okubeera nti beekwasaganya kati jjiriza Kyagulanyi alina kujja buzzi n'ateesa na bano. Kakati bano batugamba nti Kyagulanyi anaatera okubeera frustrated, anaasobola okubeera awo okutabulwatabula okugwa eky'okuzzaako, kubanga mu kaseera ak'omu maaso akali okumpi mbu chances ezimuweereddwa okubeera ng'asisinkana oba okumusisinkana okubeera nga boogerezeganya naye NRM government ti chances ezisigaddeyo okubeera nga bamuwa okwogerezeganya naye mbu n'okubeera nti nno bamukubira amasimu kijja kutuuka ekiseera nga teziriiwo, ng'atuuka n'okuba amasimu nga tebagakwata era nga naye ayagala okubasisinkana nga nebo tebakkiriza. Kitegeeza nti Kyagulanyi waliwo kaweefube munene nnyo aw'okubeera nti baagala okumusisinkana. Jjukira juzi twabaga nti ba involvinga Ambassador Pope, bagezaako nnyo okulaba nga baagala okumusisinkana era bagezaako okulaba nga bakozesa bambasada baabwe kati nga Black okubeera ng'atambula mu mawanga gano ag'abazungu okukakasa nti nedda bannange oyo kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Naye jjukira nti Kyagulanyi yamala ebbanga ddene nga yabasookayo dda era ekintu ekyo nga ajja akyogerako, ajja ayogera ali mu kulabisa gavumenti ya wano nti ebintu ebyo byonna babimanyi era bakimanyi bulungi nti yawangula akalulu era baakibagamba point blank. Kakati ono agamba nti bw'anaakubanga amasimu tebajja gakwata ne bw'anaabatumira abantu mu chances zijja kuba zaggwako mbu oba si kyo bwe banaakwatanga amasimu bajja kumuddangamu bubi nnyo. Oyagala ki? Kiki? Bwe bityo. Kyagezaako kututegeeza. Kyagezaako okubeera ng'akola ki? Ng'atutegeeza. Kakati ono atugamba nti Kyagulanyi option gy'alina yakwogerezeganya General Museveni ye option yokka gy'alina kwogerezeganya na General Museveni kujja bano ne boogerezeganya, era atuuse n'okugamba mbu waliwo perception ekuriyetingiddwawo nti kizibu nnyo mbuba aba opposition okwogerezeganya ne General Museveni oba okoze ensobi ennene ennyo, mbu ekyo si kituufu, mbu kubanga abaogerezeganyiza ne Museveni mbu bafunye strong bargains in favor of Ugandans, nti bazze ne babaako bye babagaininga ne bafunamu okuva eri General Museveni ku lw'abantu baabwe, mbu abazze boogerezeganya ne General Museveni. Bwageza kutugamba nti wabula nti waliwo abageza kuteekawo embeera okulaga abantu mbu okwogerezeganya ne Museveni kiba kivve, kiba kibi nnyo, so ng'ate mbu kyekyali badde kisinga. Kakati mu mbeera eyo njagala okimanye gwe Munnayuganda nti bano abasajja
bw'otunuulira endowooza zaabwe oba strategy zaabwe kiringa bw'onoogamba nti katugeze wali olinnyeko ku takisi kati waliwo obutebe buno bwe bamenya ne kati waliwo omuntu ayinza okuyingira nga tayagala kutuula eri mabega nga yayagala kutuula awo kati kitegeeza nti omuntu oyo aba ali ready okubeera nti bamusitula emirundi gyonna solo ngaazi mabega tennajjula kitegeeza nti omuntu oyo ni takisi bweyimye kondakita ne bamugamba obayo otudde mu kkubo tofaayo nja kuvaawo takisi bweyimirira ng'avaawo ng'omulala ayitawo ng'addamu atuula takisi bwegira ng'avaawo kitegeeza omuntu oyo aba amaliridde okubeera ng'atuula awo bano abasajja baamalirira era kitegeeza nti gwe kasita ogonda nga bavaawo nga bakuggulira ng'oyingira nga bateesa nawe nga bakunyiga mu ngeri yonna yababeera bakunyize kuba teri amanyi terms za negotiation ze mubeeramu enteesaganya kati bakitegeeza be baba bagenda okubeera nga basetinga terms kw'olina okubeera ng'otambulira okitegeera bafaanaganako n'oli atudde mu kkubo lya takisi kana akatebe akeemenya nga waakava ku mutto gwa kondakita awo okutegeera ogulinaanya akameeme kitegeeza nti omuntu oyo aba alirodde okubeera ng'ayimuka emirundi gyonna abantu bamuyiteko nga bw'afuluma bwe bamuyitako era adda atuula butayagala kutuula mabega kitegeeza bano abasajja balirodde okukola buli kimu okunafuya opposition era nti bo bakiraba nti option buli munnayuganda yenna gy'alina gavumenti yaabwe yeeyo Uganda gye yafuna terigenda kuvaawo terigenda kukyuka era be batubuulira naddako kyekitegeeza nti kubanga abo bonna abazze bakola embeera y'emu nga Kyagulanyi gy'ayiseemu simanya Itongwa simanya ali Baragwindi Besigye bonna bazze balemererwa era bamaze bakomyengawo Uganda nga bateesa ne Museveni era nti kati bali bulungi benjoyinga freedom yaabwe gy'obeera Besigye ali mu kwenjoyinga freedom okitegeera nti ekyo bwe kiba kinaabaawo bw'oba okakasa lwaki totaba political prisoners bonna n'obata n'ogamba kambate kati ntandikidde awo bonna mbatadde baabo bali bweru kakati kiki naye era obakwata golowooza nti ogenda bakwata obakwatireko ng'akamasu kwoli gw'oyagala okuteekako gw'obuyeekera kitegeeza gw'oteekako gw'obuyeekera naye alina okusala amagezi okulaba nga bano bavaayo ate agenda kukivaamu kubanga ayagala baveeyo kubanga bulijjo musiba mu kimusibako nti gwe wasibisa abaana b'abendi kakati bano bagezako era agagezako tunnyonnyola omukulu ono life mbu ya Exile mbu life ya Exile eri poisonous mbu eri terrible experience mbu okubeera eyo kiba kitegeeza nti ogenda kuba osuba ebintu bingi nnyo lwaki obeera mu bunnyogovu komawe Uganda ewoteesere Museveni kubanga amakubo weegali Museveni taswagana kuteesa nabaki n'abantu batakkaanya nabo abo position mwe magezako kiteekawo titimwagala kuteesa na Museveni naye Museveni ateeseka naye Kyagulanyi yagamba okuteesa ne Museveni alina okubanga Museveni ali ready okubeera ng'awaayo obuyinza oba si kyo teri kuteesa kubanga bano kibageza kututeekamu already ngisimanyize eggwanga lye naye kibageza kututeekamu nti Uganda terinunulwa naye kati munnange bwe batyo nga batugamba nti Bobi Wine agenda kulemererwa bwera bw'anaalemererwa mu kaseera katono jjo ajja kuba takyakola makulu mbajja ku myezi bwezi ng'atambula mu mawulire amawulire gajja kuba tekakyamuwa makulu jjukira nti already ekyo yakikola dda mabega era wanaalinga ayongera okukittaanya ng'ensonga yange eri bweti kituufu kigenda kutuuka ekiseera abeere ng'asirise naye bw'anaasirika njagala okukubuulira ate wagenda kubeerawo ebbugumu ddene nnyo era nga mwagala nammwe okumunyonyoogera abeeko kyayogera mumanye kyazzaako naye nga naye tagenda kubawa mukisa ogw'okuddaawo kwogera nnyo kuba ajja kuba bize nnyo nti bino byonna babyogera naye byonna babyogera kumanya kiki kyazzaako abeeko kyayogera bamutumira ababaka already bamaze okubeera nga bakakasa nti nabo bajja kutuuka ekiseera babe nga tebakyamutumira n'ababaka kati mbunga yagezaako beegayirira bw'oba okimanyi nti ekiseera ekyo kiribaawo kate lwaki emala ebiseera otumire omuntu ababaka sirika busirisi kuba olina experience y'abali bonna ababadde nga bajja beegayirira Museveni sirika busirisi noono omulinda ajje yeegayirire
Nono omulinda ajja akola ki yeegayirire naye ng'ojjeeko ebyo byonna byonna kati famire ye eryoke eri Bulaaya ekola ki kakati laba feesi manya biki byonna bajja kubyogera naye tebeerabira nti kino ekintu kiwanvu kiriko abantu abakifiiriddemu abantu abaabuzibwawo bakibalama ne mukyala we wuyo yalugenderamu biriko obulimba bwe bagezako kubeera nga bateeka kuba zino tactics zaabwe kunyigiramu bantu nti bakuyite muteese kubanga ajjukira nti bano bonna bwe babadde nga bajja bateesa nabo oba oli awo tebabadde na buwagizi eri bannayuganda naye kati Kyagulanyi alina ekyobugagga nti alina population ya Uganda ebitundu 8 ku buli 100 bonna bamukkiririzaamu ate bonna bavubuka abasigadde bonna be boogerako tebaalina advantage eyo nti kati bo okkuumira Kyagulanyi eyo nga akola bye batategeera balabanga abatudde ku time bomb balaba kiri risk enyo yensonga ki baali baagala omukwata bamuteeke mu kkomera bamusirisizaawo bakole byonna bye baagala kugamba nga bw'onoogamba nti owange keep your enemy closer kye baali bagezaako kubeera nga bakola tikati byonna byonna bye boogera of course teri bigambo bigenda kujja ku gavumenti ya Museveni naye Kyagulanyi ne mu statements z'abadde ajja akikola even recently kyajja akyogereko nti singa baamukwata oba nakkiriza ne yeewaayo temwali tegedde teyalisobodde kwogerako eri nsi yonna kutegeera stand ye na biki bigenda mu maaso naye given nti tebasobola kumukwata yasobola okubaddukako musobodde okusobola okutegeera ebigenda mu maaso kakati ekyebuuzibwa nti ng'abantu bamaze okubeera nga bategeera ekigenda mu maaso kubanga okoze ssente bw'omala okuzikola yes ozirina enkya tukusuubira okukulaba kale at least nga olinako ebintu by'okoze oba ozimbye essomero oba ozimbye ki oba ozimbye ebizimbe ozimbye akeedi kugamba ng'okoze ebyo oguze ettaka tusuubira okuba tugenda kukulaba ng'otambulira mu layini ezo kitegeeza ye value yo mu ekyo kakati value mu struggle ekizito ya struggle ki buuza ki ekiteekinga struggle kubanga buli kimu bwe tubeera mu democratic process kitegeeza you have to take action mwenyigire mu democratic process bwerema kitegeeza nti weetegule don't associate yourself ne democratic process era nze nsuubira okuba nti ekiyinza okuddako wano wonna era Kyagulanyi kye yakola edda kwe kuteekako acting president Zedriga nti oyinza okulaba nga balonze ne president omulala badde okimanyi owa Nuupu naye okulonda omulala kiyinza okubeera risk wabula okuteekako acting president kyekisinga era nsuubira okubeera nti Joel Ssenyonyi tebagenda kusooka mujjaawo kuba leader of opposition nti tugenda kulaba nga tewali nnyo changes zigenda kukolebwa mu bukulembeze bwa Nuupu olw'ensonga nti ebyo kati bikyali ku pause nti ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kigguka naye Kyagulanyi bw'anaasirika bw'ati ogenda kumpuulirira bannaffe ababujabuja bajja kujja kati aliwa naye bo bano abalala bajja kusigala nga bakyateekawo embeera era wagenda kubeerawo okukubagana kw'amaanyi mugenda kubiraba mutya bino mugenda tandika okulaba zi road blocks mugenda tandika okulaba era ge mateeka ge baleeta buli muntu yenna ayinza kubeera nga bamudistrictinga baagala balabe ssente ziva bweru zibavaawa baagala balabe baani abalina ssente nnyingi ku akawunti baagala balaba amasimu mugakubira baani baagala balabe bateeke mwebake essaawa eziti olaba ekiro nga amagye mangi nnyo kubanga basuubira okuba nti nno embeera eyinza okutabuka oyinza n'okwekanga beekengera nga bateekako ku kafiyu byonna bijja kubaawo ebyo byonna naye nga bijja kubeera mu ngeri ya panic kubanga ekituufu kyo kiri nti enkyukakyuka bw'eba ezze tedda mabega
ekyo kiri ku record enkyukakyuka tedda amabega kiba kitegeeza abasajja bano bakimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi tagenda kuzikiza nabo kwe kweraliikirira kwabwe bwe kuli nange ntuuse okusaasira kwange gye bali kubanga munnange ekiika ngo tekimanya muzimu ate ng'okutya nga bwe mukimanyi nti okutya tosobola kuwabula ku muntu fear and man are inseparable mukama akuume